Bannakampala abadde bakozesa entambula ya bbaasi za Pioneer enkya ya leero bakedde mu Lwayaba bwe bakedde okweyiwa zisimba nga bulijjo wabula ne bakonkomala. Bakanze kuzirinda nga buteerere okutuusa lwe bakabatemye nga bwe zaayimiriziddwa obutaddamu kusaabaza bantu. Ebbanja ly'omusolo okukunuukiza mu bombi 8 lye lizaalidde aba Pioneer bbaasi Lenya ekireetedde ekitongole ekisolooza emisolo KRA okuwamba bbaasi zino ezisoba mu 100. Twabayingiza mu nkola gana ya memorandum y'okusasula omusolo guno empola naye endagaano eyo badde bagimenya nga tebagituukiriza, so tusazeewo okolesa obuyinza obutuweebwa mu mateeka ag'ebyomusolo okukwata bbaasi zaabwe. Aba Pioneer bbaasi beewozezzaako nga bagamba nti KCCA ye baleetedde okugwa mu ntateeno oluvannyuma lw'okulemererwa okutuukiriza endagaano gye baakola nabo nga tebannatandika. Amakubo ge baatuwa contractually ge makubo gamu ne taxes ozikola ki wezitambulira kati obeera mu jam omuvinga routes oba 5 oba 6, so oba obuzibu butubeeredde bw'amaanyi nnyo nga business. Kyokka bo singa banalemererwa okutereeza ensonga zaabwe ne URA mu bbanga eribaweereddwa bbaasi zaabwe zanditundibwa ku nnyondo. Bbaasi tugenda ziranga mu mawulire tusubirwa olwabbalaza oba olwokubiri nga tuyita abantu nga tubategeeza nti bbaasi zitundibwa. Kati bwe banaaba tebavuddeyo kukanya naffe tujja genda ne mu ofiisi zaabwe tuzigalewo tukwatemu ebintu ebirimu nabyo tubitunde. Tuli mu nteesaganya ne KCCA na paati already gyegenda okukola, so once KCCA etadde ebyayo mu nkola kijja kutubeera kyangu okusasula zino ssente kubanga naffe tujja nga tukola ki kijja kutuwanguyira okubeera nga tutambula. Kampuni eno yatandika okuweereza bannakampala mu makya omwaka oguwedde era bangi babadde bagyeyagaliramu olw'ebisale by'entambula ebisaamusaamu ebibagibwako. Kati abantu era tuzeemu okubonabonera ku stage nga tetulina ntambula. Sente zaayo kale ntonoko okusinga ku za takisi, ate abantu tuli bangi era takisi tezitumalawo. Okuviira ddala batandika okukola aba Pioneer bbaasi ebintu badde tebyagendera bulungi era nga batwalibwako ne mu Parliament okubanoonyerezaako ku ngeri gye bafunamu contract ey'okusaabaza abantu mu Kampala.